olutalo wakati wa Full-Figure ne Mamito wa Papito Namere kirabika lwongeddwamu enku. Bano bazze bafuna okubagana back and forth. Tetumanyi nsonga lwaki bakubagana. Naye kyasinga okukyaka ennyo Namere we yasindika abavubuka ne bakuba Full-Figure Taksin Maksado. Now, Full-Figure alabika olutalo aluguddewo bupya. Kati njagala owulire Full-Figure kyakoze Namere. But don't just watch, please kindly subscribe, tap the bell and share the video. Soko buzeba mwa minisa akwada akolaki akola wa aba banako amaskini abenjere bwenjezi obasubira kuyamba ddi anyongera nze tonyongera Chema bade mulinze. Chema bade mulinze nchiba wadde. Nze muwala nasasula n'amabanja g'abantu. Talina kyangamba samwada katibwa naka. Niwatuteeka mu tenti yemu. Sisobola kuva katebe nga ayimiridde awo sisobola. Sisobola. Okoleko okamukuba. Sisobola. Unagai soko malo kulia vawa nogwe. Bijaka mazigo na kamaniro. Mumuna abantu kufane basema komera mbugundi yakubye gundi namutta. Ngono mwana ayata makini. Oyo mutto oyo. Nze mutta. Nambero kumpi bane mfuna bulungi bwendi. Mba fisti oyo. Enjaleza. Ngula mbwensabu vuddeko. Eno mutta. Mumutegera obulumi bwe tulina. Mulekera okuzanyazanyira mu bulumi bw'abantu. Era nanyigira speaker. Kuda kufaira yange gizanyazanyira ko kubiranga balamuzi mu kubatisatisa. Nanyiga nnyo. Naye namusonyiwa. Namusonyiwa kwa ali mukwano gwange. Naye njagala mutegera obulumi bw'abantu mulekeranga obuzanyirako. Nzoyo n'omundekedde kikaaga. Bwatakala nze nkala. Nengo wakazawa. Oyo. Simukuwa lugala mukapama. Nemusokola anasi. Abantu mutegere nti abantu balina obulumi obwaddala. Muve kwebyo bimwegumya mmwe. Era minister, so what? So what? Nze ndaba minister. Ba minister mbagazaji. Nze okwale ba minister asatu mba ne mama fino omu. Mbamo ne mama fino omu wa minister asatu. Sina kyembetaaza. Nze sibetaaga. Sigala zimba chachi mbagala baje mu chachi njagala ebitibwa. Sibagala. Mbetaaza ki? Jengo sije bagule engoye. Bagenda kubera kunyonyiza abwe nga bewuba bagende ludda bagule ebintu ate bagenda bintu ya Uganda. Be full expense baba tabera maladio gaffe gano gamulagwa kiruddu. Fumwe tubeera mbaga zaaki. Mbaga zaaki. Sibetaaga mukwano.
wanagabe bakugobe kati owagana mukwano nza tewategera nti zena soko kusigninga contract nze ndi office of the president siri wa government bintu biri byawule manyo busiru mwayonka buyonke ndi mu office of the president ndi office of the president na signinga contract najibalaga wano ngatana bakulaira fia nzera yaraira nange kyobana ina VIP card yali ya red manyo butasema bukusumbua nacho kinonyerezeeko bebe bali mwasamya na myalo bagenda ku office na myalo bajikebere era kyova abo tebabalondereyo kiringa ba NRM kati ndozo olinda balonde secretariat si yakati era si yabino teri mu local government mukwano obusiru bukendeze entegera ye kusumbua obutasoma bukusumbua ala nentegere nafu osagede kintu ekyo nze na signinga dda na signinga mabego ba mwezi teguna bakuwera teguna wera nabibalaga otegede ensonga eyo kati goyinza okudda onoga anti ate bamugobe ate ne bangoba nakasavingira emyaka kati wa 7 wa 6 mbaddewo ndi mukazi mukulu nnyo ndi mnyena myaka 4 oza mbaddewo ontya tontya ontyanga kitegedde ate mutya nnyo omuntu self made kino kakikubulire otyanga omuntu self made Muzayi Museveni bwe yali ebifo abamu ku baminisita basudde minisita waki omanyo mumanyi mwe muli bagwagwa nnyo ankubulyeyo basudde minisita omusajja badde omudugavu ennyo yali mwana wa president omulala Peace Mutuuzo bebamu ku baana baba president abadde bazze babeerawo kati oyo omulala wa jenda yabadde asumbwa abaana bakadaama oyo mukazi bali mukokero mukani oyo yali alumbye madamu Jane Achenge mukazi mbadde simwagala twamuwonya n'omuwona kale waje nsale n'amugamba abaana bantwagala naye ati ina katunula bibinala Muzayi Moses Ali bawadde omwana we Siraje Musa Ali otegera kyenkunyonyola kati ate abatemba manyi n'omwana wakutesa bamuwadde ayume naye bamuwadde lwa taata we onotegeeza kabineti eyo nayo nabweti ojja kutegeera with time manyi muli basiru nze ndi self made ontyanga omuntu gwe bata self made togezanga n'okumanyira togezanga ko wadde n'okunjogerako obwogezi self made oba tokimanyi njagala okinoonyerezeeko ovanga ku muntu eyerandiza yekka adiwo are you okay? Are you okay? What is your shoes? Lwaki oyambadde short lero lwakumeka sewo lero lwakumeka sewo ono mwengato ovaawa muvaawa oguza mikabe meka ate bidemo toguza bidemo la hey yena ina muguza wa bucket ewa owa masanyalaze azze muki gakoze ki bandike nabo tebansumbu bagale obadde kidawo so kwera wansinga twali bagale nedda sebo
Nera kituufu nno gwe oli kyayogera. Yes, oli kyayogera kituufu kirowoozeeko. Naagala dde okulaba ekugundi ezo. Waliwo kaneza nakuweereza nga nzikebereko. Bwezi to yennyini. Pulaani eyo. Ye, oli kyayogera kyandibe kituufu. Naagala dde okirowoozaako ekintu ekyo. Ye akola ssente tabimukwatako. Ezo bagala zokedde ssente meka milioni meka. Musanyu gwa plasta gula tewali plasta awo. Ogwo musanyu gwa nabyo mungi gwaki. Kwa wada odinga jote bakoze. Ogwo gwaki oguliwo. Mwaita gwaki mungi bwe guti. Mwaita yachi wete empitirivu. Ekola ki? Omugwo musanyu gwana gwa nyanja. Plasta abade wanwa mutele. Ndeke. Gona mwaita gwacho ogwo muyitirivu we guti. Oyo musajja walanja atandise ero. Tufu bendowooza nti tebujja kuba bungi nnyo ekirwadde kino erangirire ntusobodde okituula ku nfeete era bwe kinaaba bwe kityo awo tujja okusinziira okulangirira olunaku olupya fayinolo ya n'embira byange bwegenda okubeererawo n'ebirungo ebirala byonna ebibadde bigendera ku fayinolo nga sabule gadi nabyo byongezeddwayo ebirungo ebyo tibyemalirira ku bwabyo wabula nnyongereza eziteekateeka abantu baffe okubeera ku Day of Freedom mu kaseera kano Radio Simba Radio njiya era nze nga creative director wa radio mulimo gwange kubeera nga njiya kyekiddako mulindirire ku mpewo mubeereko mugenda kuwulira ensabika empya kubanga omuganda agamba nti ekikuta obudde bwe kibuta abantu baddamu ne batambula kati ekikuta obudde bwaffe bwe kinaabuta ekinaabeera ekavumba kijja kubeera kiri kye boogerako nti ensi eri bwatuka. Ago ge gabadde amawulire ku Radio Simba. Eno ya Radio Simba yasooka okusimba makanda kukulakulanya music waffe abaddugavu nga kijjejje ku mpewo kati ye radio egenda kutuusako n'eyimbira byange ku fayino ekavumba ku lw'omukaaga nga mukaaga 2026. Nze nafunye ekkanga bw'ekire nnyo mu matumbi ke nalowoozezza essaawa y'okunaaba. Kale genderawo Simba taxi kyabazaala kyabadaaza kyabakuza mpaka kyabakadde muzeeyo genda nyabo genda muzeeyi Simba taxi etambulirawo kuba ala togikwata nnyo buleti mamba omwana mulere etambulirawo mamba ogenda lwaniro kabawola kati mbunono naye alinga vairota kati ono kitwegguba yafaananira wa vairota waliwo akadongo ke batera okutuulamu kenjagala bannaye nga kambuze wano keetaaga bannange kaako kankulagemu bannange banyiizaye nawulira ng'ofa obusungu bannange mpulira obusungu nenga abakati vairota ye awulira atya buvubuka bwemwensibako wano tekijja kukola bulungi mbale empale mbatambuliremu tebabeera mu kanzu ejjukira bannange banyiiza bali abavubuka